As a businessman, sometimes you help me, banange. Help me abali ebungereza abali mu America. Help me, support me, supporting eyo mwana, and supporting zeyo obusawo obutanu. Give me 5 bags of the cement. Give me 10 micos. Give me whatever mwana mbimanye bibera mu hardware ya nenga mu supporting mumba tumiddeko. Abakubi benkete, abakubi babakazi. Toyayaniranga nnyo mwaka mupya. Oyinza okuyayanira omwaka mupya nga magendo okuzikira. Oyinza okuyayana nti mwaka mupya n'ojjomera ebitulututtu nga muguli obadde fiiti. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi obusisinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Mpolampo. Ate Mario oli okutukula butukuzi. Mali njaga kuiwa ekidaala kino kyali kyavu. Bakitereeza. Bakitereeza kati. Kyagenda mwaka mupya. Mwaka mupya. Yeba naye kuliko omwaka. Nze kukulisa mwaka. Oyagala suwani. Kale kanjye nkuwe. Soko mbulizeko nno ku bosi wange. Soko mbulizeko ku bosi wange. Yona mpa sente nolanga nkusasula sente z'emmere nga sikunyaga. Olungi. Kale webale kuba na mpisa. Omukulu gwa mwemmere. Omwemmere yokka. Nekyai. Byokka. Kati omanja. Ta kusabanga ku birala. Chichi. Gwe kakati ziri kakaaga 5. Si bwe kiri. Kati njagala balance wange. Oba ogenda n'omuleeta. Bwana muleeta. Kuguze ne ku kigatto. Naye gwe sikulabanga mbawagidde mmere mbagulako emmere mu hoteri buli wangulako. Kale awo kirungi. Ngatto zino. Ngatto zino yajja nampagirako. Nga nsanyusa okulaba. Naye Christmas wakola? Sina lunaku lwe sikola. Balance. Agenda kumuza balance. Kati gwe genda olete balance wange. Nitasulayo. Swani tozifunye. Ziteekwa okuba weeziri. SB webale kutuuka ku mwaka. Omwaka gwo. Omwaka waguyitamu bulungi. Mwaka naguyitamu. Amiina. Nenda kasema teso ngambe musajja wange. Happy New Year nga wa. Akasimu. Nali nkukeberako. Nali ndi awo ngamanye ekirogera kunkwira kasima ngambe webale kuguyitamu. Nga wa. Munange SB4 nonsonyiwa naye nga abantu abatulaba bonna mikwano gyaffe bonna nakola video nga ngubayisaamu. Sagira bananti. Video nagikola. Kyanji bayisaamu lakubanti. Era neraliikira nga bola yenzo batayise mu mwaka nno. Vugamuko yangu wanjagala kuvugako ku SB4 no tugende tulambule. Mutwale ne wali ku Bukolimbo. Wa? Tugendeko mu Bukolimbo. Waliyo Bukolimbo eno. Bukolimbo bugadi. Kimmere lwaki? Abo bangi. Ekimmere? Kiba mmere yokka. Ampa mmere yokka. Lwaki? Ampa mmere yokka. Kati jjukira wa mu kitundu. SB4 tokwananga ku kitundu ennyo w'oliraanye. Valu ekugwako.
okwana mu kitundu bali era egenze bali oba ogise kuba otuuka ekiseera oba togenda kutandika kukuba mipiira gyawala kuleeta kibayita okuluupinga kuba kati ogenda okuleeta ate nga wayagala ddowa wano okumpi nga bakumanyi n'olw'ensonga eyo nze abakyala ngulabagula ate mbajja walako naye ate waliwo yali wali gwali oyagala gwali okwana wali anti naye era yali yajja buzzi ne kati bano baana ababazaala kumpi bakula batulaba oba okitegedde kati tokisobola kuba kati n'emize gyaffe bagimanyi oba ku kyalo batuka ne bakumanya nti oyo muguzi w'abakazi oba okitegedde kale kireza kumanya nti oli muguzi w'abakazi nze bakimanyi nze kubanza emize gyange ku nsi nkubulira ekintu kimu sibbangako buli muntu muwa ekitiibwa kye era omuze gwe nnina mpozi gwa bwenzi naye nga gwo sirina bwengwe ejjamu sakoleke tobbangako sibbangako era siriba tolwanangako sisobola ate nalwana era nkyalimu obuto naye kakati nga nyinza okulwana ku kwena embeera eriwo naye ogambye omuze gwolina kya mitwalo 5 ekikonde kya mitwalo 5 ku poliisi ogambye omuze gwolina muze ki omuze gwe nnyina mpozi nga gwakwendeguza bwempulira bagamba kwenda okwegatta kuba kwenkolera kati kankulage ekintu kimu nze nkolerera okuzaalayo ku mwana wadde simulina obulamu bwange obulungi nga nfunye mukazi mulungi n'enju ennungi ne bizinensi kale okusookera ddala bizinensi ate after bizinensi awo nenzizaako kapyudde nga yamalayo si buno bukavaali kyere mukyala waffe gyali kamera twakoma okujja wano nga mukyala yakomawo siwe kyali yali agenze yali akomyewo netuswala wano temwajjako wano ng'agenze mwajja ndowooza waali twajja waali mwajja waali aliwa alla SB4 nagwa ku kizibu tolaba luli nti nno nayayaananga nti njagala kuwasa naye kati mpozi kukwana kati oyinza n'omumpa owokusula naye mu nnyumba omuli bizinensi yange ne mukuddiza saagala omukazi omugoba namugoba ate nenfuna emirembe gebote nze sikirasayo kyange gyoli ne mukyalawo olisi yali mukyala male tukola tutya umaru omukyala afumbirwa n'anoba emirundi 7 nga ddawuwo emirundi 7 ng'anoba ddawuwo oyitaba mukazi kati yagenda ddi oludde kumanya okuva wava entoli myezi ng'ebiri 3 myezi ng'ena kati ng'agenze nange kwe kuddamu okwejengajenga ng'enno biyita byakusaaga laavu kati tombuulira ewoninga laavu yo tombuulira mwana waffe wagivaako laavu kale kansooke mmala emyaka gyange gwe omuntu alina ssente aba w'amaanyi nekikugamba nakiraba luvannyuma gwesibifo omuntu nga yinamu akasente ate oba oli mu mulimo gwonna ng'ogulimu oba olabanga gwe yamala tolowooza nti gusobola okukuvaako naye omukazi saagala naddamu mwogerako oli omukyalawo ono yanoba okugenda kati myezi ng'ena osanze enzize nawo ne bodi togiranga eri ku sitandi wali wayiika oyinza n'okumpitaji wakadaala wangi wakadaala kozi wali okoze kahanga nali nkoze kahanga nali ntidde n'okutya nga oba nnyina n'embwa kumba nsikambula buli lunaku kuba nagamukubanga emisana emirundi 3 n'ekireena nali sikyayina na mubiri kuluno yabaki mwabaki alhamdulillah kuluno ntuuka ekiseera nga bwolaba bajaaji eyo ngamba nti bizinensi eno mu butuufu yokka tugenda girya kantandika okuvuga ku basaabaze nga ye bwe mumuleke mu mulimo guno SB4 gwajabagira yasooka n'aleetawo enkodyo ngenda okuva eyo gwe nalese atunda atandise okuggalawo ssaawa 10 ne tusooka ku kyakkaayana ng'olwalagawa nga bwogamba abaguzi tebajja kati nga yamanyi nti bw'ogulawo edduuka oba bizinensi ng'eno bakasitoma balina kujja nga abajjira ku lugogo ye kati taalindamu ng'alaba talaba yagula ngaggalawo oba si ekyo omulese okutunda ateekawo buno bukeeka bwe buti neyeebikka
oba yali lubuto nawo bamalaya tebazaala ate obeera ne malaya tosobola kumanya nti olina malaya olwo omukazi amala kunobako n'omanya bye yali akola ng'olaba kati abadde akolaki yanziba nenzikiriza tolaba abo abawala abeeyita abalungi abaakusiza kasiiso n'abalina okukuba ensoobo newe bubaddi ate nga tosobola kumuwona tojja kujjamu kufuna mukyala mulungi ng'omukyala yali mulungi kabulingane skin kabiri kaliiri owaayo obulungi babulya kati kugairo enzizeemu naawe okuvimba esibipo ngenda kusomesa kwesonyiwa bakazi sigala baagala Allah Allah bwesonyiwa bakazi nesonyiwa mpozi bwe mba mbaagadde mbooya ng'omuntu wonamwoya naye sikyayinza kugamba bino bye mbadde nti nina bizinensi yange ntandika okugamba nti omukazi oba mukwanyeyo nti nyina adiweya wano oba nyina emwanyi zange mu kalimiro kange ebyo sijja byogera ng'olina kubugira bugizi busirika busirisi ne ngenda mu katale nengulayo oba weebiri nakati liravu yalinnya ogulanga ba 10,000 ngenda nakulinnyisa levo ngenda eyo ku besti bandagiri ngenda ku besti gwereka baleke kundyako lutafu emitwalo 3 n'ekitundu ani akwagidde ku besti bandagiridde ne ku simu yange mbambiraba sikulimba baba bati VIP 3 kitundu waliwo bawugira waliwo muleka amasimu waliwo mugendera mu pule n'ekinsanyi nekyansanyusiza mutugenda kuba nti nnono yewuwo mubali muli bangi gwayagala oba ogutimba ono ngenda ku besiti tugendeyo lindako gwe mmala okuwatanyawatanya kuba epeesa lyange lino nalijjewa Miki demu yali ansiranyiza ne mungutalya capati nabeera wano nenefulukutane nga ndiddamu ntya nentunulira esibifo bayaŋŋamba nga bangiye nno paka ku lasiti naye Katonda teyeerabira ogenda kuuma otya boolo guno omwaka mupya SB nze ndi musajja muzibu ate kati kankugerezeyo ekintu kimu sikyabwesiga sikyatambula nti ngende enkuba endongo ssebo wegambira wengenda okukuumira ssente weewana ate ngaera nakitandika nze gwolaba ononsonyiwa sijaguziza na mwaka bino nti njaguza omwaka okuva wenafunayo ka kapito kano Miki keyampa nennyongeramu kusinziira nti kaali kagenze nafukamira nakaaba nga netegese mwenno bwekweka ogumaze embiro kuba omukazi namuleka wano nga atunda nze nengenda nvuga ebbajaji nga tulina ssente mulize saamanya naye nga zaali wakati w'emitwalo mu 8 n'okusoba ze twatutunze ennaku 2 SB fomba ngenza okuvuga mu bajaji nzire kyetuyita mbu tugatteko kuba batusomesa nti tolina kukola mulimu gumu kola guno kati nakedde kulimako ate nennimako ngate nga sinnalima nasose kugaba seminti ku masaiti nemanya nti bano bagenda kukosa ensaawa 3 bano 4 bano 5 oluvannyuma nengenda nnima esaawa ezi 2 nenkomawo oba ekitegedde kale wulira owakalira bwereere nimako esaawa newezibezi 2 nendyoka nzija kati no kyenkola ki golooza ziri emwanyi ze nakulagaani azikoola gwezikoola kati nyinza atya okugattako okulima mu mwanyi ngatteko okutunda wano oba ekitegedde ate ngatteko n'okugenda okucakala oba okwonoona ssente gwe tolaba gyempise SB nsabira Miki n'abalala bonna naye gwe nabadde nagudde kasita wazzeemu n'oyimuka nazzeemu enze kwezi omanye enzeko za Uganda 2 gojajja enzeko za Uganda 2 ekimanyi ziziza omuntu engulu neweebeemu naye kalira ku live amaziga omusajja nangamba kati omanyi jajja boolo Miki wadde miliyoni 2 kintu famire Allah akugaziiza ebyenfuna byo bakintu famire ne Uncle Miki n'abikola kati nno sente ziri ku simu nze simala gakkiriza mangu okimanyi miliyoni 2 tezijjika ku simu natandikira eno kuseera obuddu nga bwe mbalaga essimu tetuziinaawo mundagire mobile money endala tukuweeyo mpozi nga 2 nga njagala nze kuzijjirayo mu mirikwe
bwacha tewali azivungisa mu Masaka yonna ngati wala yazirina bwamala kucha ate era we bwacha mu Masaka mwonna nazijja wa mirundi egi era tobanga ne sente nozizanyisa miriko ennene mu Uganda miriko 2 kati wala bangamba tulinawo mana toka nentuka kubuno obwalawala buno bunkola ku bata simanya nyina obusimusimu mwe mbadde njagala munjireko amajja gange kati njijayo omutwe kulanga mugagga nga tulina wasatu kati message je nalinda byenga akawani awo mutima ne gudda ne nga kuno kupata netandika wala mayindi kawani kati ngenda ewalala bangamba kati tetuzina mpozi tukuweka akakadde olwakalaba ninga sente ngomazoka kwata mu ngalo nenkakwata nengenda nawalala nenjijako nako ne bakamba nengamba bannange nasanyuka ne wakati mu kusanyuka najula okkaaba mukkaaba nagamba sigenda kunyega muntu n'omu kansuubule n'omwaka saagusanyuse n'osuubula nensuubula engatto ngenda nsuubula seminti kuba kati mutunda nnyo yaweddewo era ngenda bagenda kuzimba kati nembanga mu butuufu kyenali nkaabira ng'olaba okyalaba nnyo vidiyo zenkola sikyakulaba nnyo naye manyi nti bannajjajjabula baya baaki mwana gwo omanyi lwaki sikyakola nnyo vidiyo omanyi buli woba okola kati jjukira tubeera ku mitimbagano kuno abantu baba batulaba nebagamba ono omwana sente zaafuna azoonoona biki bikyaziza mu bakazi nagamba nedda sente zenfunye yonna nnyina ogiteeka awantu neyampa ng'oyingira omwaka tewafunye yona kimadamu nga nyingira omwaka nali neebase nze nkugambe bwemba wakuba baddeemu buli wiiki nkuba emirundi 2 nkuba olwokutaano olusi n'olwessande oba olwomukaaga n'essande nenkita ate nga simalawo miggo gya Uganda 3 oba ogenda mukubirawo kati ngenda wali we beetundira nensasula oba mutwalo kati bwemba njagala abinkolere nga wembyagala oba kati nze nyina byemba njagala nze nga nze kati awo nemmanya nti njamuwanga biki byoyagala tulinza obanga tufaanaganya nno tusobola okufaanaganya nze byenjagala nga birala abona omugezi ono mugiwagira mugaze sagala kale zino sitayire ezedde ezowabakabaka bino mbugwawo n'ogwawo omukazi ngaali oba ekitegedde nze kati mba njagala nga okunamiramukko njagala mu sitayiro waliwo akawiribaala ako n'okankoleramukko oba ekitegedde kawiribaala emaali evaayo yonna nedda ku ngulu kabeeraawo omukazi alina bwakeebaka amagulu n'akagira ati nga ag'embuzi ke kawiribaalo ne muganda wange tekabiikamu sikamanyi katabu wefasa abawala oba oyagala okamanya gobeera nnyo mubajento abaana abasajja balaba baagala nnyo okubeera eyo mu bukaawa oba ekitegede mu balisita gwe vaayo kubo balisita wakajeewa bwabagagga wakajeebwabagagga nze mbuulira ebanga batulinnyeko ennyonyi edda nze mbuulira negwe janguuka eno balisita baka amaanyi wakawakankuddwa bwabagagga ekibipeera tekabulamu kati mu motoka ebintu bwe buti mwebwe mwagala okwefasa gwe jangu eno gye bakozesa ku mitwalo 2 wekitegedde kati so wali 2 nga kigwerawo nyini kati emitwalo 2 oyinza okugenda kale oba ku bbaala oba ku Chomaazi eno ne bakulaba ng'omugagga 2-3 ku Chomaazi Chomaazi ya bbeeyi nnyo mpozi mu nnaku enkulu oba nga bategese bayimbi bangamba mu Choma buno wogera n'ekyetaano mu dakiika 3 ziba ziwedde mpozi ng'oliyungwe ku baloodi ababeera eringa ekyenge bakisunda nga lewo ne mutabani wa jjajja lwajjayo ne basibawo nga buli akiri muto yogera mu kinywa mukaama billa waliogenzeyo nga gyali alla naliyokko muganda wange nakulabira endwasi zasalako omulundi gumu ayagala ofuluma toyina fuluma mutabani wa jjajja mwena mutuula we muli ate osaba buli kyoyagala nga tovuddeewo ne basibawo mizi nga mugyeko
music bakuba naye nga musaamusaamu wa kirodi kuba oli abalodi nga yayingidde mwenna ne babawa balina n'ekijje kye banyenyaawo nodduka n'okwata buli kyoba okola kinanywa ennyanga katono enzite tolati ndi swaba bolo olimba umalusanyuwa nanywa ennyanga katono enzite sebo munene yakyalako mu kyomaazi awo ennyanga katono etutte mutabani wa jjajja tebafuluma nsigi ne bazinyiga ti mwenna mukeeseza omwo tewabayogera ennyanga gy'oyagala oba cupa 2 nkoyo nga njagala genda wa ndwasi zoba olaba naye nga mweyagala muli mulungi nga tewakyali afuluma tewakyali ayigira ekyomaazi babaamu naye okusinga bamukimanyamanya awo balina obuyumba bwabwe kati kyomaazi daira kati kyomaazi waliwo mu kyomaazi bebano nga bonosanga eno emakerere ku kivulu ababa beerazirazi tomanyi nti kati Masaka wakati yekyomaazi bwekyo bambiyasi otera gendayo ku kyomaazi kyomaazi ngendayo oluusi olwokuna Sande kati nze olaba engeri gye nnyina ddigi ogiraba nze tekinkakatako na kuyingira waliwo olwemba ku bya ddigi ng'agenda okubeera nti envugamu baddeemu kuba nze envuga bamalayo ekiro wadde ki mbasongesanga nga gwe bavuga wallahi ate nno oba nga wafugye mukwano ne kumalayo nyumirwa tokuvugira emitwalo 5 n'agikuwa si Masaka kati nze ondaba wano Masaka tagimanyi ono Masaka tagimanyi amanyi bya siteeri owekitegedde kati ng'omutwala wakkuwa kati wamma Masaka eno walaba kusaza ezibbala ezibeerawo nazibeeramu bakulu baagano era mukazi wayinza okunobera mu akakafo naye kulungulira omwo emyezi ng'egi gwe nolowooza mbu alina waabwe mu kyalo kumbali awo bakulu be banywerayo kati omukulu ayinza omukubira essimu tomanyi kati nze omuwala yalinjagadde tasobola kunjagala olw'okuba nyina ssente ntini oba sirina kati omusajja akubira omuwala essimu n'amugamba jangu ne bateesa n'amuteerako emitwalo 10 va ku ffe bye tubayiriba kuba nze nkuyiriba bya kibanda toyinza kuŋŋamba ebyo nkubise ekyoba kiki koma mu mitwalo ng'ebiri ekinene transport byonna nga biwedde kubamba nkubalira mu ssaawa lwakuba kale ono tamanyi byabakazi tagula nko ku bakazi newoba omuguzi n'omuleeta zibe ssaawa 3 zibe ssaawa 3 era zibabala mu kiro newoba omuguzi eri n'omuleeta mu nnyumbayo era essaawa 3 kasa ziggwangako gwe zibalenga gwe ziggwako 3 newaba mungi oba ojja mwongeza ssente era yeekola engodiira nga gye mwandeetera eri kakati ajjukirira kweyo emaali saabakubira nti azeemu neyegatta tomanyi kamada onfunira omukazi oyo mukazi yejuluma kuba yali wakabi ng'ayimiridde walaba ku printi ze mu Kampala naeze jajja demu yalina entobo gwe SB tumujja makimbye nga n'amaaso gali munawaka oti omuyayi wuyo kuno kwonna kumpi ng'ateekako pini kuno ku matu kuno ku pini wano wonna 3 kumpi nga ne ku maali alinga yakupako 3 sekulimba oyo amukubuulire ng'ayimiridde alikuwa amuleeta wali yali kasitoma sente ani yazimuwa sente sigwe wazituwa tweyagale kubanga byebyo bye nagulamu emitwalo 5 wamma anko yagikwata omuntu gwogenda osula naye essaawa 3 bwe zaayitawo yagomba amagulu bwoti ng'ogamba ndina kaweewo njagala ogagomolola nga gavaayo era nakubira ono najja ekiro ekyo ne tumwongera emitwalo egi sijja emitwalo 7 bye bino ebintu by'abakazi yakubira kati gwe tolaba nti egyo gyali musawallahi kamada wabale kubeererawo jajja boro jangu totya jangu bakolabeko okumanya emaali etambula kamada we mwanako yawale kubeererawo yajja
kuba nze nabatasa bazalinganga mukaaga gwa kiro watutanga mukaaga mu 5 kitundu kakati kanda katubale mukaaga 7 8 bwekimezi kusaba mwena nagatta amagulu nga kaweewo mu 8 n'okubira kamada kamada najja yekwasa obusonga awo musima yabikoye wamanye no wannuma mwangambye biki mwete ono teyebakako kamada neyegayirira omukazi yamwegayirira omukazi namugamba bambi tuweyo kasenta akalala namwongera emitwalo egi bino byenjogera si byakulimba ne kamada bannaye kati ate nno kakankulake kamada awo nziramu nvuga kuba nakuza omukazi situula kati tumuweeza n'ebiri akkiriza okusula okuddamu ennyongere mu ssaawa 10 nga zigenda okwereyo 10 n'ekitundu yabyekyawa nga bimutamye nga bimutamye nandaga takyayagala biki nzigulewo n'agende era najjamu nejjayo ezange ze nayina lwakubaawo nange nagamukubanga mugamba nkutwala Masaka mb'omuggyeko Kampala tomuteeteka Masaka gwe badde beepika naye waliyo abayina emaali nga kiriya yali kiriya maama nkugabe tolaba bino buli woteekamu ssente nga bakuteerawo olwaliiro natuuka ne ŋŋamba lwakuba nange namukola ekibi kamada nange namuleka mu loogi kuba kati tolaba eyasaba emitwalo gyali 5 wamwongera 2 nenziramu nemwongera emitwalo 3 egyo gyemeka nga era yeroobye nga atambula tomanye akawoko okumakya munsuziza mukalina empewo egireeti nga nyina kwefubitika mu ye naye akamwongera olwegi walaya mitwalo 10 kati balamu ekyo giba sente mmeka kati 10 ndoza alowooza ndikalodiya twasula ndagolagawa nga mugamba nazze muno mu Kampala kusuubula nandaga kusuubula kikonze suubula byuma bya diweya obisuubulawa Nakasero katolaba amagezi g'abakazi yandaga byuma osuubula Nakasero yali yandaga nti apapambo weddangu muli jambu bimutamye yandaga kati ontwala Masaka n'atandika okumbuulira bwe yatandika obwamalaaya ekyamutuuka kaalaaye simanyi omusajja yamuzaalamu abaana n'atamuwa buyambi n'amusuulawo n'alima n'akowa kati ne bimutama n'akyalira muganda we Kampala yabulwa kyakulya ngeri okulaba banne beesimbye beetunda naye n'atandika nga ndaga abumazeemu emyaka egi ne muganda nange nkutwala Masaka naye namuleka mu loogi ku makya ng'otuyise ng'amanyi nzijja n'ennyongera n'embikka nako nga yebase nenga muli mutima mwana gwe mutufiiriza beero nakusanga mitwalo 10 kayanja balo teberera singoma n'emiriko esizo 2 nojja Kampala osobola zira mu nnaku mmeka siina bwongo bulya milioni 10 olubanga lunaku lumu sobola wafuna mitwalo 10 kolo ate waliwo kamada zabeera nazo gidubuze ziveeko mwana gwe kyalina akawoowo alla nakitambula n'abali mu loogi endala ne batandika okwagala okukolola kati ddayo kweyo loogi wentera okusula obabuuze neyagala sikyagala naawe kati kankuvulire olwaleero obudde buno sikakuba nti mpoomerwa abakazi oba mbanyumirwa kati biseera byakukola baba omwaka mupya jjajja Boolo mwaka mupya kuno omwaka ogenda kukola ki by the way omwaka guno plani za guno omwaka nga sinna kumalirayo mbiisa nyammwe ab'enkata agala kinyolako SB4 bwembeera ku simu yange lwakuba sente teziwera tunula kuno Ali Motors tunde motoka mundeeba bei rahisi neziraba neŋŋamba Alpha Motors White King Motors tulinawo eze5 tulinawo eze4 neŋŋanze Boolo waabwe kali nkubula kyenkolerera omwaka guno naye obalulikya lwakuba ninawo digi iyo gyengenda okutandika nayo Niriko nga 3 milioni 3 oba 3 n'ekitundu kigitunda ogule motoka ya milioni 5 ogitunda 3 n'oteeka woteeka kibanja mpola bagikuwa nomanga osasula mpola wezikuli mukumalayo batwala hardware
nkyagala naye nabadde njagala mbe nga bwe nzijjawo piki eyo kuba kati jjukira piki ya delivery ate nemmotoka ngirokeera ya delivery mwana gwe byonna olaba byetaaga kumala kwebuuza baŋŋambye nti singa onoobama n'ogula emmotoka enkadde ate nga nange nziraba ezizikiridde mu kkubo wakati nina zenda nga zizikiridde mu kkubo wakati nga ate we naatuuka ku ekyo jjukira ogyewo semintiwo ŋŋamba nti emmotoka oteekamu ekumisatu okuva no olowooza emmotoka yonyoseko okuva ne Masaka paka Kampala ego ng'ena n'okudda ate mba wakubuuzaako buli nnaku nedda amanyi emmotoka yeetuma umalu wabula nkubira akakopo SB4 nanfunira emmotoka kuba kati ngeri gye nnywa nesigala mba wamugula eyo tuba bakunyumya buli nnaku ova nogenda Kampala ng'ogula sigala nga motoka yange nguze buguzi mafuta obadde ki oteekamu mmeka amafuta kyena n'ogenda e Kampala nenjije Kampala wenkubuuzaako bwe mbonga ku bakyali bwe basayininga wekitegedde wengenda ngamba lyakawaani ata buli geto nakasumuluzo wali eri akakasumuluzo nno kenfiirako era wano woolaba ninga ali e Bulaaya manyi n'edduuka liina werikubamu mwana tosituka okitegedde n'okudda eri bw'olirengerako bw'olengera essejjereere oba okitegedde bw'oba tonnasubula tugeze oguze emmotoka awo oba n'otekamu ekyena oba ofuluma wali ku gundi katale kaawa enkoko Lukaya awo simanyi oba ndivugirawo ku mbaati Lukaya awo naawo ku Katonda olina pamiti naawe omuntu omugezi pamiti byebiki era baali bankubaganyiza nali sijja naggula piki nga bagana epiki byafuuka era bya pamiti kati we nagigula nga njirina yasooka n'enkubamukko ate byemmotoka biralamu newenjivugira eno ewaffe mu kyalo ne sirumba eri Abuja nenvugira eno nga watali basirikale omwaka ogujja pulaani zisooka mu motoka so ogujja guno pulaani zisooka mu motoka kati njagala okulaga waliwo lwendyamu ne ku kindaazi ng'abantu tebamanyiko embala bala mu motoka ttaanu bakyali batulyako live ali muli ataddemu engoye ze ataddemu malaaya we naakubuuzaako ojogamba mwana bano bakyali guno tulanoga ate bwobabuuza ne bagamba kiva mu kukola nnyo kati ninga nkoko naatera kubiika ku mulimu sivaawo nkolerera mmotoka naye muganda wange lwakuba nti wosa naye njajjifuna bw'osanga eyagigula akusekerera naga alowooza babinoonya batyo Masaka mulimu abagagga mwebali naye muganda wange sirabamu muno Masaka olaba n'abampeera bava site bamuno mwana muno temuli nnyo bakodomu era njaba nja kuddamu ngende wa jaamu ninde gwabaliriza ennyumba ye omwaka oguwedde gwakutambulidde gutya omwaka oguwedde ogwo kale gubadde sigenda gwevumba kuba kati olaba toyayaninanga omwaka omupya ennyo kuba kati fe abakubye ne ku nkete oyinza okuyayanira omupya nga mwe bagenda okubwakira nga gowooza omwaka omupya abakubye ku nkete kitegeeza okubwaka okuziikiramu okuba ku nkete fe abakubi b'enkete fe abakubi b'abakazi toyayaniranga nnyo mwaka mupya oyinza okuyayanira omwaka omupya nga bagenda okuziikira oyinza okuyayana nti mwaka mupya nojjomera ebitulututtu nga muguli obadde fiiti sesiyayana ate kitegeeza tebagusanyukira kale muli mullo nali nsanyuka nti demu gwe nalina yali anzibyeko sente zetukozesa naye mu mwaka kyegambire tisiyayana nnyo na kipya muguli mwenfatidde miliyoni 2 ezinzizizza engulu lwaki tetumanya natuwa sente zaffe aluwa oyo ddemu yazibba n'omunoonya bajja kukusiba bajja nakuwamba ojja kula ebigambo okoowe bati mukazi ng'akubyeko sente waka nadduka nazo n'amala wiiki oba omwezi niwakubba sente mmeka okitegedde bw'ogenda omukwata omanyi bwe bagamba ye bwakuliriza ekyokukozesa nze nga yali ankozesa kati bw'okyalemerako ennyo nga bakulaga mbu tubale wali wawasaawo sigalowo atumuwe kingi
batandika okukubala byabadde akooleza mbu biki baza nokugaga oba omwongerayo wesonyi era n'ekirala bw'oba oyagala okwanguyirwa obulamu kasi omukazi nakikunyumiza ne mu vidiyo zaffe enkadde nga ga omukazi ffe tubawasanga bipusi kasita nkugumbe emyezi 5 ba 6 nga siraba wagina emyezi 3 kale mwaka siraba wadde wagina wabula kunyirira kona kumbigulira kabina bw'ogenda siddamu kulowooza naye ku luno nga wayagenda wagira wayayana nasooka nenjayana ggwe babeeranga wano omulabyeko bakanula amaaso nakuba mu kiwanga bwali busiru ate oba na buto nakati nze sesaayo kyange buli wenzijukira ebyanfaako nga ndi n'omuwala oyo oba kitegedde ngamba atulaba yantamya n'abalala kati twaswala tugenda okujja wano ng'ali awo aboobedde nedda ekyo kibaawo nakati era mmisinga okuba nga omuntu kuba omuntu yenna okulakulana baga olina okubeera n'omukazi awaka naye nze nabikyusizza wasa kino kikuleetedde wano emmere era abo bizibu byereere ati jjukira bizibu byereere katolaba nti aba aweereza emmere nga ggoba omulaba awo aweereza emmere negge olaba ali yekka nimala omusiima ogenda okulaba olunyiriri olumuliko nze abawala mbalaba bw'oyagala kabe mukazi yenna gwe tunulamu gy'oli eyo bw'omala omuyingiza mu mutima bw'oti n'otandika omuvamiya oba tugeze ffe baffe abayaye okuvamiya kwe kulumba omuvamiya bw'oti wotandika omubega wotandika okumanya nti aliko 5 gwogenda kuba wa 6 kijja kiringa kimalayika muno ebimaali mu ebiri ate bijja n'okungulako wano abe katonda gwe kijja nkikuferere wano nga kizeggula kagatta kyo nkikwanirawo fantasitiki ekikuwa n'okuba mu mbaati jangu tofaayo kasitoma sayisa okukula abambi jangu bambi kasitoma niyo kasitoma sayisa okulaba nnyabo oba nze mba mmuguza oba goba omuguza bulungi nnyo oyagala kino kuntuma kikaaki LV tebativi gwe omanyi engato gye bayita LV eriko ki eriko LV jema jangu twala ntugikebere wano ku ssimu soko gy'otuule wano ntandika okunoonyeza ze nnyinawo zirabe era simato gyese LV tebativi naye nga kiniigiina fulaati tibeera awo nkuleteeko ne kubuno obuli wano olabe oba nabukulagako ate esimu ya simato gyereseeyo tambudde nayo oba ngaeri gyakutta oyo eriko LG bwezityo bade njagala olabeyoko ku biri gisaakinge wano nasaakinga awo LG sisita buno tebukukolera mutwalo kane ziri LG kano zino ze bagula mu site Kampala ne muganda wange nabakubanga emaali ku Owino Allahu Akbar nabakuba emaali mu katale mana yagala banja jimweta nga nkumyewe kubanga ndakujja Kampala njimuleete ono izza atunda aluwa anti gwe tomanyi na kukyusa nnyonyi naawe gwe aba yeeyo amono tomanyi kukyusa nnyonyi kati obulwamu ngatto muli mu nkata nga yeyambuse motoka tujja ggula nebeera kanti era olugira otandika onanagira wano jangu otuule wano tunonye LG ofunye TikTok ogenda kikuya omwami wo toli mufumbo amma nkulabye oli mukirasi asoma luzira myaka 3 tozeyadde okulaba ku mulamu kati olaba basobola okusibirako kwona omwana basobola nodda nga n'omwana gwe bamuzaalamu yeetika lita 10 oba ekidomola
Lwakuba abavubuka ebyo tebabimanyi. Future yonna nga bagisse. Osomerawo. Kuseeke. Seeko omanyi weri. Nga tukkirira bwe. Masaka Senior Secondary School. Ono omumanyi? Ate no yaŋŋamba kozi obeera wa Muzayani wali? Muzayani? Nze Kisawuli. Manyiwo. Yoyo mzee gwaŋŋamba mzee Kisawuli. Manyiwo. No. Tuze ntulabe. Tozi tunajja bolo. Nanti olumoji mtumanaji. Nsobola ogireeta. Ne kale engato ogiraba. Kyobola tugenda kulemererwa ebintu bingi. Engato eri mitwalo ena. Zino bweziri. Kati oba Nena jijja wa Frank azisuubula. Nana. Bweti ddala ddala Naye nga yakwayiti. oyambala size ki? 40. Kanaba kagere? 40 bekutuuka. 40. Jamutuuka. Abula olina obwala bwamalayo. SB4. Kati olaba abatunze zibazi Yalaze printi. otusaasiranga. Naye ono bagenda kusiiba emyaka 8 atozeedde okulaba omulamuzi. Kalino SB. Ng'oli mu kkomera luzira kitalya olima ku nkumbi. Naye gwe waliwo ogamba bansibako ka busibi. Yali abolo togeza. Kale bansiba n'enzira ne mumpa omwana wange kubeera kiba kizungu. Anti ate omwana tojja kusanga mwana. Niba nene yakola ekkomera yeetaaga ne mumunoonya namyoggo. Ate baza Muzayani? Muzayani? Wali anamanyi mukazi. Manyiwo, ono mukwano gwange. Ana mukwano gwo. Ngaga mujje eno nkutambuzeemu. Njagala bibiri. Njagala bibiri nanti. Weesikire ye site. Oli mu kisule? Ate no tulijja Kino tuteeka nga kiri mu mu bbulaaka. Gwe namugamba ajje Masaka yalema. Ngenda kimulaga. Sooka oleete ndabe ku ekyo. Kube screenshot wano eno. Ekyo bwe kito kino ekya bbulu. Nakyo nja kifuna naye ebyo biri Kampala. Kampala naye bbeeyimu. Ne sisita ogenda kuba n'emitwalo ng'ena. Oyina ssente. Kati omwana omuto sente wazijjawa. Tusanyusa okukulaba ati badde onjagalamu. Ate Welcome. Kebulira luzungu kati. Change kanga sirinaawo. Era erere yasoose nayo nje saving wano. Kazi bakuyita ani? Halia? Kati tuba tulina Halia Kawundo. Kuba Halia yini mmoja. Yasoose yeruwa. Yasoose yabadde bweziti. Bwetu. Say white. Aliyo olina okwambala engatta eyo. Ogenza mu senior 6 ogenza mu senior 5? nyanza musenya 6. Webale kusoma. N'okwekuuma olina okwekuuma. Abasajja bwetu. Abasajja ogamba ajja bafunamu ki? Abasajja kati ngabo bajjajja bbolo balaba. Tebakulimbalimba. Wamma nedda. Naffe tubatya. Kati SB4 olaba. Oba oyagala. Ne kati laba omuwala engato gy'ayagala. Yazikuwadde. Talagenda zikuwa. Naye za bbeeyi. Nkimanyi. Kale ogenda mugamba ssente mmeka? Mitwalo ng'eno oba egi oba etaano. Kati nze ojja kujja wano ojja kumpa essaawa 2 nja kuba ngifunye. Bajja giteeka sente woozindagira bo nti motoka bagita topowa oba ogiraba eyitawo wano topowa eyakamunye kata topowa muwase kale njigula n'enkuba essimu wali e Kampala
nemba kubira ebifaananyi ne bazinsindikira nimpa topowa najja nazo kati gwe nompa ssente ngenda kwogera naye wensuubula kati eno gyaba eno bweti si bwete sente baziwanziwa mu 3.5 kiraba kati wekiminizi naye leero era mu 3 nga beeyi bweti 3.5 wekiminizi mitwalo nga 7 gwe woosasulira bwoti bweppa nze amazima ng'ayina nga nkuwandiika mu kitabo kati yesimu yo yange olina akatone nenene olina akabatoni fooni onoosoboka kati nobobeera nasimu entono nenene onoosoboka aliya eyo ya bizinesi abaana b'ennaku zino tebagenda kusoboka kati nze nja kukola kigwebeera ng'oyitayitawo wano nakulabyeko ng'ogenda ne ku kyaki eggulo oba ggulo afunye kavuze kaboda ako kafuba aba jangu wenkya era singa obadde olina ssente n'ozimpa kati obadde ojja kujja enkya saawa nga 4 yalibadde yatuuse kyekyo tatugabako no ssente ewalala abafuna enamba yojja mukubira kwe namba yange namba yange eri 0700 taata nze kankuwe gwe gujja okunkubira bolo yange bolo nze kati Luzira myaka 7 tozadde okulaba omulamuzi gwe nze negendera mu katale ka musajja wattu sijjayo yadde okulambula kati kyakusomera nze negendera mu katale ndeka SBO bolo sijjayo yadde okulambula nako wa University of Understanding soko wandike namba eri 07 ku musemu nno sisobola 13 mbako batandike baba mukwasi 8 mukaaga ne bojja ku kipande awo ogisangako naye akuwa eyiyo gwe wama ajja kunkubira ye waliwo taata wokukuba wamuwa essimu n'agitwala namukubira tasobola goba nayo linda nkulage we bakola amuggyako ennamba n'agitwala ku poliisi naga muntu lakingira ennamba eno owonerawa ama asobola okukikola wamma asobola okukikola nga tamugambye gwe nkubira obuzibu gikubako olonagano gikwate nga bamusumbuwa kimbe nagiwandiseemu ng'oyagala osange wano nga siri eno esembyeyo 63 kale eno yiyo gwe ogyekwatira tompe ya taata kale kangisevinga kati namba kyate eri musimu ennene musimu ennene namba kyerimu olina namba 2 mwana bolo Luzira myaka nga 7 ng'oli eyo tukanda gamba bananga bolo yalina walishaadiweya kati ate n'ebintu bibeere bizibu esibiko nze abaana b'essomero abo tebankolera era oli mutuufu kuba olede tebeeta nemanyira zino emaali ezaffe ezeeta wamajjo yaddala omwana w'essomero ye otawaŋŋana gwe bano abakafulumu kazannyo toyinza kumpa mwana wa ssomero naawe nga pulo lwakuba nti ennaku zino naabo ab'essomero balaba edduka oyo omwana alina essimu etono nennene alina ennene enjala olabe wazitona era ngambe ffe tugenda kusiimisa aba abadde atulimba sina kutulimba kati tebabula mu makiraabu ekiro ku kyomaazi ayinza nokuba nga nekiro yabaddeyo
yeno kati nono blase yajja mu nsolo z'abakadde bakyayayaana ennyombo no omwana bamwagadde ekikulu nga sirutu kwanze mbalaba beetaaya nnyo mbadde mu mwoleso nenkulabira nenkoowa oba ekitegedde badde mwereso kati abaana babawanye beetu naddala abo abawala bakubati kati ffe abajuwaji kasagamba ng'asoma nga gw'olinnyako ng'ogamba tebamalirawo bizinesi muganda wange oyo okumumpompaamu malaaya avudde ku bizinga nga bina ninga tompadde oyo kkomera eri twabaffe tulina kwe tubalabira abaweesa ensawo yeemagazamagaza noakankwano ono omalawo n'ebigambo nga bina naye kati wuuno omulaba asoma mulimu taata simanyani angatire kuze engatto oba ekitegedde bali singa bali ab'omukatale bali baserebu abatupa yatudde nadda ku kitanda wano ali yatidde nadda abantu yakubuliza dda wowummulira guno omulembe gunyumamu naye lwakuba olina kuba naddayo kwasibifa media tugusa ensonga jajjaba tuwadde tumukyaliddekokko tumukolisa omwaka tumusanzeyo gyali bizinesi mukama kyagikuumye tuli mwaka mupya guno omwaka agambye jajja boola ayagala kugulayo kamotoka omwaka ntobera nkata senyangu simanyi wallahi ati kinagitabulira amatafaali nga bwenkola na bino naye senyangu ngenda kugatta emirimu mingi omwana yagula enkata nga indiketa waba sikyamena alina kuba indiketa yeeno engombe alina kujja mubati mutuneka nyinyi gwenze nfa nkata kaseba nga nkata kati njagala okuzuba ekiro naye pikipiki empewo nyingi mwana gw'empewo nyingi n'olanga muno mukunnyonnyoga kati jjukira n'ekinjagaze mu mmotoka omusajja yakinkola ng'ate wa kimotoka kikadde ngudde mbawala banywedde bbiya balinga bana oba ekitegedde nva nabo mwambiyasi njaya oba ekitegedde kati ngamba ababoda mutereze piki ndeeta nkutte emisege gyange enkuba yekinkola ejja enkuba mukujja omuyaye yajja n'ogumotoka nga gukadde yatutwalako abakazi ebikazi amanyi webigamba gwe naawe ani gona okubya enkuba naawe nasigala awo nga binywedde piki n'entama piki n'entama kati njagala mmotoka ndokeera nkata bona baana bakali babawa emmere bagiweereze ne basoma oyo noyasoma oyo asoma sikulimba asoma n'atasoma nze omanyi nkubuulira amazima n'atasoma ogulayo ng'eyo ate ako kavako naawe saagala mmotoka ng'oli asobola ogibuuka saagala gwe emmotoka y'amaanyi gwe gimanyi eyo yo Subaru naawe akasitaleti eyo si Subaru wamu sitaleti naye kavaali ne digi yange kasinga saagala mmotoka nga nsobola ogibuuka emmotoka osobola ogibuuka otya kati nga wopaakinze awo osobola okubuuka eyo emmotoka omanya nti eyo mmotoka nokola oti nobuuka emmotoka ng'oli bwasinzira akabuuka saagala mwana waffe bo vitisi toyagala vitizi ndaba bwappekwa nnyo naawe obanga atudde mu ntaagala motoka kale njagala okutandika na wiisi kuba kati olaba nekipulimo bino ebyakabyo oyinza obutagibuuka pulimo zino gundi makekisi neweba yakaddiwa etya yongigula okuleka girina eyo miliyoni 2.5 kati webamanya nti njagala emmotoka babindeetera wano n'otuna n'ogaba nnange maaka tu ate maaka tu yotoleeta waliwo eyo maaka tu simama kajambiya waliwo agirina Mark X nayo nagivuga kiro agitona miliyoni 2.5 kuva saa 8 Mark X yo gindeetere anti bulira olina agivuga kiro kuva ku saa 7 gwa kiro paka 10 ya modoki yogema ntegayo nagivuga kiro oba oyagala okugula emmotoka basooka bikubuusa kati ntulaala seba bajiwaji ne bambuza ne bangamba muno temulimu avuga mmotoka ya mwaka guno kati gwe jjajja boolo olina kuvuga 200 tuli mu meka manyanga simanya 200 200 eri 28 naye nungi naye yo bagisetinga bune misana wanoona tolina givuga kati ezo ziraba emmotoka gwe zolaba afuye langi za ddala 1995 86 ezo zolaba ezimu ezo Museveni ng'awamba ezo saagala njagala nange omuliro omwosi ati eri mugamba gireete
weziba million 2 n'ekitundu agireete andi ovuga kiro ombuulira n'ennyambala nga temunnatuuka andi ovuga kiro njagala nga naawe kuba 7 paka ku 10 so twogera ku byenkata ndyalaali njagala emmotoka mwana gwe andi nzoga girina nayo nagivuga kiro gwe umala umfe nga neevuzeemukko ni mwana gwe nkuusa omugu nabo naaboneranga mu sito omwo nga baagala kuntomera butomezi wala olwo oluguudo lwa saapolo ziyita kuli saketu ninga temuliiyo nozituna nange nogamba inshallah guno omwaka kitwale naye wendi mukukolera natera kubiikawo siraba ssente natuulaawo kasonga miti wasonyiwa abakazi akazi nabeesonyiwa ajo uyo aliko pekingo woza motoka ayina oyo n'emmotoka oyo mumanyi share asaaza busaaza naye anyway kwa CB media tuguse ensonga tubadde ne Jajja Bolo tubabuuzizzaako kuno omwaka tumusabire agalayo mmotoka wana mmotoka ya milioni 2.5 gimuleetere wallahi nkuweerawo ssente naye ng'eri mu Mark X bwebito toleete mmotoka buno gwensobola okubuuka ne bwebanga nfu nga mmotoka yingini namu nga Mark X tulimo okitegedde kawundo bino mugugu toleeta kawundo ebyo oleetera ddala naali eyo banga oyinza okuba nga olina bingi kyakkaddiwako kati lwakuba nti making namwepasa mu birala naye nali njagala mpe ku ezo gundi sirongirova gipakingewa kale wulira noono onosonyiwa mukama we naali kale feno tweyita abadongo mbadde nakukola banno omudongo ono waye ngipakingewa ogera gisuza amazima ddala eri ewuwo mba wakwebaka laba noono ate mba nebaka ki oba wakuzuba mpaka kumakya mama engoye zange omwo engoye zange omwo ebyokunywa byange obinaabe zamuzukulu wakaba Jajja Bolo tukukyaliddako akatudduke webale kukola abawagizi bo ne bakasitoma tubatumiddeko tebajjowa ng'okwo bongera okuwagira naye nsaba SB famala okuyita ku bakasitoma bange mbeebaze n'abampagiddeko bonna naye okusookera ddala kansooke neebaze mikwano gyange abali ku TikTok bafollowers bange mwenna abawagizi bange mwenna abalumirirwa kale abali obubi abankwatirako nensobola okuteekawo ka bizinesi kano bemmanyi benneerabidde ne besimanyi bambi mwenna Katonda abawo kyasinga okwagala era kati nsaba munteremu essaala nkole nange mbeere w'amaanyi nnyo kuba saagala kusabiriza mwana okusaba kubi alhamdulillah munsabire nange nveeyo nga we mulaba kampuni ezaali entono zonna kubanze ssebo kyenkolerera njagala kufuuka kampani era eryo erinnya Jajja Bolo njagala litambula ensi yonna Uganda yonna nga mu katawuni ndi bulanchi Jajja Bolo w'ebigatto ne seminti kuba byonna mbitawula eringa tawuna Jajja Bolo investments ano njagala wa mapipa njagala wo butimba kale engeri gye nyina faasa ennene y'edduuka yange njagala nkole nga ngaziya era bwe buziba nze sigenda na kukyakala neebaka ndoota ssente buli wengira bweti ndoota mulimu ndoota bizinesi ennene afuta we ndimaliriza okufuna bizinesi nga yeegasa awo nfune ku mukyala naye nga ngenda kusooka kukola ate kyendabyeyo speech eyo giraba gyogere mu luzungu kuba kati abazungu bayinza okuba nga bali eyo ne bakuteekamu akasente tomanya SB4 nga situnagamba bazungu kansooke neekubira akalango bajje bampagireko wano ku hardware yange bannamasaka n'emirirwano no bamwita Jajja Bolo International Uganda mbayita okujja ku hardware yange wano kulukirira mu kitengeesa mbaguze n'obwetowaze mbayita mu buli ddiini mujje mumpagireko lwaki muwa bali abaamala edda mumanyi gye mpitidde nange mujje mumpagireko kuŋŋaanye 10 ku 10 paka ku bukadde kuba mundabye gye mpitidde nsaba bambi kujja kumpagirako gye nkuguze ku seminti buli kizimbisibwa nkirina waneeno mu kidda Jajja Bolo kyekyo kati tusembeyo eri gundi gy'osoose okukolera giddemu mu luzungu kuba kati okufuna abantu basaponsa kwebali ambe oyagala obeere Jajja Bolo investments nga nnene branch ezingo zirina hello ladies and gentlemen, this is number 1 Jajja Bolo Uganda.
this is a businessman. Sometimes you help me banange, help me abali e Bungereza abali mu America, help me support me mu supporting eyo mwana and supporting zeyo obusawo obutanu. Give me 5 bags of the cement, give me 10 micos, give me whatever mwana mbimanye bibera mu hardware ya nenga mu supporting mumba tumiddeko. Awo bamaze asoka give me 10 micos mwana ko bintu by'oluzunguze bya nema atwarwogera ndogera nkoleki nsimu endi era semayino kantu bajja bolombe gagala tubega ku luzungu lwokuba oluzungu nsobola kopanga gwengo oyogera ne nkopa byoyogedde anyways kwesi family yatugusa bebakyawerera mwenna musome kuba kati situlwanirira kuba singa mbagamba mu luzungu oba oli awo ne mukolera na kapito naye munnanga obutasoma kibi abamu tebawulira Luganda wali swabi ama kwesi family yatugusa ensonga nze muzukulu wakabajja mbere bulungi mwe batukumire mwera Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo oba weetaaga bujjanjabi bwo obusinkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina.